waliwo omuwala gwe bayita Nabatanzi. Nabatanzi presenter wa TV oba ne radio simanyi. Omuwala oyo ndaba video clip mulaba ku TV, simumanyi bulungi video clip bwe mulaba nnyo ku TV. Kyemumanyi ko omuwala mulungi mubalagavu alina amaaso ali awo amoola mulaba mu bakazi bolaba Bannayuganda boyinza okugamba nti nina tusanze omukyala gwa Munnayuganda ba Muganda nga mulungi. Waliwo osanga omukyala ng'olaba mulungi n'ogamba ogudde ku mukyala nga mulungi n'ogamba alright ono omukyala mulungi mubalagavu kuba presenter Muganda nze mulabinga ebintu bye byonna muntu Muganda nga alabika ku ngeba presenter tulina abaganga omwana wa Muganda n'alabika bulungi. Nabatanzi is the name, Nabatanzi. Ayina mwezi asageza zayitamu ng'omukyala yemeera ng'eyamawulire gw'abakazi ne bajja batambula y'emyataka. Nabatanzi ayina abasajja abazaayagala era ng'omuntu yenna wajja ayagala abantu. Naye ennaku zino story ebadde erwaninga mu mawulire nga saagala kugirwa nnyo tutumu oba saagala girwa nnyo birowoozo olw'ensonga story zino bamanyi diversion, zimanyi zi diversion naye eno si diversion ali eno story entuufu. Kati story eno nga balaga nti bayanise omuwala gwe bayita Nabatanzi bamwanise nti omuwala alina omugaga gw'abadde ayagala bamuyita Lwasa. Nti omugaga ono bamuyita Lwasa mwena mumanyi Lwasa yesiba ku bandiza yesiba ku bantu musajja ali eyo bano abasajja bano abakomaga basajja ali eyo akwata tenda yakoma ogasimanyi embogo zino ze basibamu abantu abafuuzi mwanziro ze bateeka zino soyezi abasiraamu ze bagira akwata tenda ze akubeera nga bazinga maiti bano abasanye ze bazita muzezo simu mwananda ne bagita isamba ze bazeka zina bazita batazina enjeru guzi yakwata mtuzi wansene nayo no bondi so mu moto kaba ne bisajja bilitamina ku speeding ali nyale bigaga bidyo byaro gandi sajja kikatuli kyave yo Masaka nga ndandika video ngera soka njogerenga muganda nge mase yabagambe nti golaba ngo omusajja nga ava Masaka. Omusajja bakugamba nganti mva Masaka nga musajja mumpi ng'omusajja teyasoma newankubadde alina essente naye nga mumpi teyasoma naye nga mu Katwich mulaba edduka. Bino ebisajjasajja bino nga betulina bino bibayita Birwasa bino bikwata ku muwala wammwe bino ebisajja mbitwale ng'emisiri nga bizze mu lujja. Nabatanzi nakugamba wanude nakupostinga nakana amwe so ashamed nakupostinga nemanyi oyina kye bayita ennunu ezikubeera nga zifuga ebitundu bye ebyekyamangu omwala nemanyi mwe bapresenta batakwatikwako naye ekyo nkimanyi bapresenta abasinga mulina kye bayita omukka mulina kye muyita enjala abapresenta abasinga mulina mubeera awo embeera zammwe zanayise tosobola kukolera mitwalo 5 otabeera malaaya. Kati gwe ebbanga ly'omaze ng'omwozola amaaso ku TV oyina siriimu. Lwasa yafiisa abakazi 3 emutukula gye yava e Tanzania era tuvalaba Lwasa omusajja gwe yali mukwano gwe yali asinga best friend wa Lwasa yono omusajja Omutanzania gwe twazayo yani yali agayegana ne sister mukazi we ku gundi was this man bwe bagamba nga musibanya agala shiba kuno omusajja gwali gwogera ngo gukongo gwali gwe funa mu billion gwe gwali omusajja gwaddayo gwadduka e Tanzania best friend gwali gwasooka yo Mwanza. Lwasa yafiisa n'abakazi on a country on a serious note. Kati gwe Nabatanzi wafuna dda siriimu bino byensiba bagamba gwe Nabatanzi ebbanga libadde wadde ofuna omusajja ayinza okubiranga akwagala ne mugane munububiri omusajja Lwasa kigoogwira muli bannaku bazibu mudda ku TV ng'obu kati gwosinga kye Flavia Namulindo ali mu struggle. Flavia Namulindo ali ku kyeyo ali Boston oba agenda weno mu America ali mu kuba kyeyo kuba yagana okwetunda. Flavia Namulindo for your information abanga Uganda eyo kye mu present yake yagamba kangenda enjeri ira ali mu America ira ate nga singa yali akomyewo ne kikugo gomba ndi agenda twalo bwe mupi muli yawo musiga busizi makeup na kutunda busolo na omusajja wagenda kuswaza kati musajja kyagenda kudda mu kwagala gwe masikini muli masikini muli yawo bulebeza mazibalinga mmana mudabuzi ku TV musayi mukola program oze Nabatanzi mwe baba posting ku Facebook ne wesiga amazimu gundi wesize amazi abantu batandise okuwana wana wowe no lyawo musimanyize Nabatanzi ebijja kapima kya ekikwano ki kazi ku Nabatanzi oyo abaze muntu gwando badaizo gwa mu nkuba kye nabanga sente kamuwa nawo omugaga wa muswaziza sirimu agenda lumba mu embizi mmwe ate mudene mwana obutogugulule nawo mu busige nawo bujemba wa girlfriend ba mulwasa kigoyaga akuto omukazi asinga okubeera owa Raisira y'amaanisi kikutte Kirwasa omukazi asinga okubeera owa Raisi mbigandwa gambe yasazeewo okugenda ne siriimu yasazeewo okubeera nga amanyirwa mboze sigabagaba naye kati oyogera okya ku mukono oyogera ebintu by'ekisiru ng'ekyo naye yagudde ku kikazi ekiri awo naye kyanoba kibadde kivudde okuzimanyi mu kyekimanyi enjo waawo olinga amazi musajja kiri akututa alinga amatako bisajja kuwoonona bwonoonyi bwona nze muntiisa okuzaala abaana abawala mwammwe buli wenda abanga bakukolya ku bbeeyi ya mwiri munti okutiisa kati nakyo kiboli kyambadde Gomesi mubatwala embwa ya Lwasa mbwetwa embwa ya Lwasa sponsoringa okuna abantu ba ali mugundi ya Masaka campaign nambe yembwa yegula ku Museveni sibyagala bene bisajja sajja mbigaga byesi bikukira mu Museveni
batutte nakyo kiri wali nebugomese mu mugagga lwasa tugenda bo musirimu omwere mbaguzi sirimu can you value your life okutwala sirimu okutwala muka primo ke bakuwadde primo ne bakusize nagis boy chibaito okuba ku lujje banga ndene kasitolwa ku lujje bimosilekiro okutomera tewali tekikukaka kufumbi ojja kufuna abavubuka bali mu mali yacho abavubuka basobola okubeera nga batambuza eki n'ebyo bipapira abagagga n'abatanzi baakoswazizza. This is really pathetic. Omwana omulungi nga gwe omusajja n'akola statement ng'eyo musajja kyayinza okuddamu okwegomba nemubeera ku butivi wabakabushenga abakozesa akabushenga ajja sente ebisawo bya bisawo tewa Museveni n'abijjayo n'abateekaawo nga mwembo bukitivi namuganda zaatoto banga ne bamulabisa paketi gyasula mu nnyumba gyasula mu ttogero pulezidenti kyayinza okungamba kati mu pulezidenti ayimiridde emwalya pulezidenti ali Uganda ali awo mbono bannaku bazibu kasi kigenda katabawana kanga shimba kabagamba bafune age buli show age kati wakiri wasatamuguli lwase yakugula ate yamaze okugula n'akuswaza washobiranga Flavia namulira nokose ekifo kyo nogera ku struggle usiga busizi mazimu face bili pustiki noteka ku Facebook ndiba ku commenting ko mbusira yimbo n'abatanzo mula amazo kulinga abentenia musayi mna bagamba mweneze genda kuba luku what is happening today n'abasajja badde mwepanga kaba bagulira alugo n'amazina muteka ku mwamba bibaza nseka to balalisa luku what is happening to your life mbwa mumu. All of you Ugandans will wake up. Programs mu down mu mogera simanyi mu kola program ya simanyi bawala mu bulirira. Kule program ebulirira bawala mu mogera mu bekisenga rasa kusudde ona wanagala akagulogos. Nabo mukazi gwa bandayagala. Amusize kama zin maso bageza mu saluni bateka kama zin maso. Kumuyita simanyi makeup ne poppy girl. Simanyi copy girl. Simanyi for girl. Ndera ya bise kakazi kabikazi. Kalinge bigende ti nine ukali wali ne body nikasibye mu kagenda ne lwasa nako bagenda kasura naba basajja bakwata abana babanawe babasoza swaze osudde wona ateno mu yanjulo ono bino omulabise sirimu olwomu wa primo sirimu otwale omukazi alina amagezi you cannot settle for less obiro tano omusajja atasoma ngalo wasobola kuwandika linnya lyo okuba munyakwata tenda yokubeera nga akoma gembogo z'abafu mbusimanyi nafuna mu obusente nezino zasiga baba gundi ne pema ngono bakubangira abasimanyi golodi nojanga agenda kujja kugenda nosema simanyi masiko nokola kadiguliko bakakola kyambogo nojo wereze gwanga omusajja nagenda kulabisa ng'ekisibe kujja wasomera tewaliyo tolina oba obbiibwe makerere tolina ba obbiibwe kyambogo emwera merera mufuna abasajja batasoma je mwasomereyo tewaliyo basajja bemulina kirasi obanga basoma nsomako ko babugumizibweko babajjawo ku mirimu gye mulimu mwena mugwiragana n'abasajja just munakwata tenda kutunga mukene ono musobozi simanyi wabitenja bitunda Kongo mwena represent ebiri ate mufuna temwina gwe mwasoma naye. This is my question. Temuli nayo be mwasoma nabe ku campus mwasomera ebikosi bya mwembera ku TV. Izi dagala sezihia yusi. Afuna mukazi atawa ndebo buna bakazi bafuna just rubbish. All these TV presenters are just rubbish. Omukazi n'omukukira ko sente mu kugulidde pipe bakutugudde mu primo nabo omukazi muguni bwayamba dogutete ibulayi yita mugagga omugagga lwasosolye okubira lwa gula samsoya yakuyita mugagga omukazi yali badamba level boarding ya rais mu kwanyula kuna kwenda abantu bapost ku Facebook yali badamba kitegule kikoyi kya rais tuna bantu omukazi talina nabyanyumye musoyi musajja mugagga kagundi kabadde ka rais nyombo yo mugagga bukedde wenonye nyama but kirungi nnyo ndi abasajja ngaba finance kuba bakozi babatanzo bateeka wansi Bomgaga lwasa atutte ejambadde ogundi boarding yala yisinzi bwe juma leka tebamanya abatunga boarding tewoziwa kyo bawadde mulimu babeera nga bakukoleraku n'oyo omusanga mboze simanyi n'abatanzi n'amanyira omuwala ali ku Facebook alabapengerero because omuwala zize nobody bambi obeekolera omuwala naba vidiyo nabo amatako bonna bannabatanzi temuli nze ekibagulya bonna temuliimu neyo basula watiiriika kamera nezituuka ewaabwe gye babeera mu kamera bino just bigologoosi babikwata mukwasa ebisiga nga byambase bagamba oli TV presenter bugologoosi bakuteeka obutesi obya ne TV bakuformatinga ne bakugamba kali wena kubera nga programu etambula these are all rubbish temudda muna kuddamu okuwuliriza mbuze n'abatanzania mu these are all fake people omuntu agamba nga ti ndi TV presenter mukuba oluyi mu matu oba gazibe kopigalo simanyi kopigalo kutu omukazi n'obulesi bw'otutte ng'ogabidde emmotoka nera bakagologoosi k'ogabidde emmotoka mazi osapu osalinga wano gundi wemukuwa wenyalemu mukadulu akawedde musimanyi omutaddemu ssente gwe omugagga lwasi musima obugologoosi
Masanyuka nyunga semwanga afudde ndi mujoga ekibuga. Ngase wange mujoga. Fifi de Queen balemedde ku mazima. Ngabatanze oganya okola kuliso obulungi bwo siwe kunnya Bobby Wine. Use your beauty obere kugundia NUP. Umozola amaso wa UP NUP bakuwagiri. Nemukukuteyo mubeera mubagagga ononya mpale ya siringi 2. Ono National TV ononya mpale kwebasaka abasajja sajja bonna abo. Mpale zononya justice mpale ziranja ya gistri ngitebuli. Iyo to wa muloto wa mbumpi nyo muloto wa mbumpi nyo mwamu. Nusango mwala na hati ya monzi, that is a PvP that no chagwa matapu. Bako tu butete batekari batepita kugude bateka omigulu green screen ya bateka static card. Ngo chombo omuntu mbotinde simanye TV presenter yo fear nge TV zate TV presenter ngo toti amu cyaba mabazi. Nusango omuntu musiba atya TV presenter bo ina batazo musange kamanyina. Ngo kube ngwane kagweni kabange embizi yova okulinyira. Ngo mamuze nabatazo okula mulimo ki. Abasajja bo sibongo bago bakuba batandise okwanjala laba munno gwe bakugubyeko. Ensinzibu walabiko olungi bakubya akagologosi bakatimbe timbe bakambadde boarding 3 kazimba katanemo kalinga gine emigati gyabwe yinda oba ejandake ndi batutte naye ali awo ndabi omuko bapangira bipangiriro omusajja omugaggo omwasa mataso basobola kuwandika linnyayi nze lwasa tajja amaso gange gizo muko baga amanyi zinga baga mangaweda musajja kati oyinza musabiriza ko kyomazi bakusuddewo bange bamaze kusula bakomedi omusajja zakola mu public mbona kwambaza nakugulira nakupangisiza abo omusajja bakusomera nyoba byo bimusanga tewasoma olimba bakuzira buzinyo kujja ko ogwo omulimu tero bulya obiwe bakerere golina kwenda batanza n'omukazi nyiri bamwadde murukanga n'omukazi takkiriza omukazi agamba nti wale pulimu nti wale nzikirize sirimu naye nga yiri wotukidde okujja ku mukolo gwera lwasa yakubadde omuto bali ku plus memuli awo bali ku plus memuli awo yaba mukazi muri munyagera funa ngabano bagundi ba Fabiola mwabike nti bakutandeko kala omuntu naye mulungi kala naye afunye omukazi namujje Mumindi